Mawulire ga nnaku, mawulire ga ntiisa, mawulire gatiisiza ddala. Omuyimbi amanyikiddwa nga Dawudi. Wenkoledde vidiyo eno nga amawulire gakyagenda mu maaso okutwedinga ag'omwana mulenzi nga ate essaawa zino omugenzi Dawudi Mugema. Byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo ate tusooke tubiyiteeyitemuko. Kosa ate Alien Skin nno ye bimusobedde muganda wange. Abadde agamba awo nti nno omugenzi afudde nti abadde tamumanyi naye munnange ekibadde mu katambi. By the way era information eno ebadde eyogeza abamu obwama ku mwana mulenzi nga ate Alien Skin engeri gy'abadde agoyingamu kaawo crazy mu katambi. Kosa ate ne Paraso naye ngenda kubeera nga mbikutuusaakoko awo. Mwana mulenzi munnange nno ali ku video setting oba kiyite munnange ate okushootinga vidiyo naye ekifo abadde ali mu kiyoyoota eside eno. Bamita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi kansooke nkutegeezeko munnange wali amawulire nno tegalabise bulungi bambi ku mwana mulenzi munnange ate Dawudi Mugema munnange essaawa zino nno nga mugenzi era nga yafiiridde munnange ate eggulu mu wotero emu gyeyabadde munnange eside eyo. Inno mwana mulenzi ono eyakuyimbira akayimba nti nno Katonda w'abanaku akola. Information nno ebadde ekyagenda munnange ate viral nga mwana mulenzi ono akyewunyikiza munnange ate ensi. Kakati nno waliwoko na bino osooke obiwuliramuko katono ate ndyoke nkuze. Mawulire ga nnaku, mawulire ga ntiisa, mawulire gatiisiza ddala. Omuyimbi amanyikiddwa nga Dawudi Mugema abadde yalwala ekigere nga yalwala kookolo w'ekigere bambi afudde. Kiddemu amagezi gazze. Omuyimbi gwe bayita Dawudi Mugema abadde yalwala kookolo olunaku olwaleero bugenza okukya nga bambi Omukama Katonda amujjuludde. Afiiridde wa details zizino olunaku olwaleero okuva leero paka n'emabega emyezi egiyise emabega bambi abadde yagenda eggulu nga yagenda kulaajanira kasente. Bino abayimbi be bagenda eggulu bambi okulaba omukulu abeere ng'ayambibwa. Munnaye nno abadde eggulu okumala ebbanga eriwera nga talaba mukulu era we twogerera afudde. Vidiyo ziizo nga bamufulumya emu ku ziroogi mwabadde yasuze olunaku olw'ejjo. Mukwano gwange abeera eggulu ankubidde nga bafulumya maiti n'akwata vidiyo era vidiyo yiiyo. Bannange mbikira abooluganda ab'emikwano abako n'ab'emikwano ab'oyo omwami gwe bayita Dawudi Mugema. Bannange fenna abasiraamu tugamba inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Mazima ddala tuva eri Mukama Katonda ate era fenna lyekkubo oyo atusoseeyo buki busoose. Mawulire ga nnaku mumunoonyeeko abamumanyi mubeere nga musaasira famire yaabwe mubeere nga muwaayo amabugo mubeere nga bambi munyolwa wamu nabo. Si kirungi kubeera ng'omuntu afa gwe ne weesuulirayo gwa naggamba ne weeraga ne weebaddala n'olinnya ettaka nga gwe ataafe. Fenna lyekkubo wabula abatusooka batusookayo buki busoose. Nalwekityo nno ntuusa okusaasira kwange eri famire y'oyo omwami bambi Dawudi Mugema. Bannange kankomaawo saagala kwogera bingi bye banambuuza. Baŋŋambye takkirizibwa kwatibwa vidiyo yadde ebifaananyi naye nze mbifunye. Wali kaakati nno ekibadde munnange ate mulumbe oba wali munnange nga mu kusulwa ku mugenzi esayidi eri yabadde munnange wali ku National Theatre era nga babadde batuusidde abayimbi abasinga. Omukulu Minsah Kisemakula yalaze mwana mulenzi munnange ate Alien Skin ye abadde agamba nti nno omugenzi munnange yafudde nti mbadde simumanyi bannange naye nga boogezako okulaba omukulu Minsah abadde ali mukolaga Alien ebifaananyi omugenzi munnange ate engeri gye yabadde afaananamu mu bifaananyi era nga boogezako okulaba akatambi ako.
kabadde kakutte omubabiro wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Naye nno bambi byebyo nno era katusabe munnange ate omugenzi Mukama ate amuwumuze mirembe. Katugende mu maaso wali bambi ate ne Palaso wali. Kakati nno omwana mulenzi ono ali ku video setting. Ali mu kusettinga munnange ate video. Ku luyimba luno lwe yakola munnange ate remix gye baakola munnange ate ne muganda we Dr. Jose Chameleone. Kakati nno abadde ye ali mu kulaga munnange ate paint gy'akozesezza okuyoyota munnange ate ekifo kye bwe bagenda okubeera nga bashootinga video bwe nkwagala wali wonna eside nga boogezaawo okulaba akatambi keeko. Abantu beebuuza mbwera lwaki Serebu aba yeesiigira video set ye, lwaki Serebu akwata mu langi asiige video set ye. Nze ndi musajja munaku, ndi musajja mwavu, mba nina okwekolerera. Mbu lwaki tapangisa abaana ne bakikola? Ndi mwavu, neetaaga ssente okusinga bwe neetaaga obulamu, wakali okufa. Nze nafaafa dda, leero naakafa emirundi ena. Kati mbuki njagala ssente. Mbu lwaki nyimirira mu kasana alabe engalo zijjudde langi? Chiwa Paints, nkola ne Chiwa Paints ba professional. We are professionals. Twagala ssente, ayagala okusigazawo, ayagala okufissa, weetanire Chiwa Paints. Yeah man, they have painted my video set. Kati mulinde ekifaananyi ku screen olabe what we do with Chiwa Paints. Igo okwekolerera fire. Yeah. Bwenkwagala remix video shoot Palaso Chameleone soon fire. Webityo munnange ate webitambudde nkugambye abadde akakasa wali nti no Chiwa Paints munnange ate ye gye yeesize okubeera nga emukoledde munnange ate ekifune kirabika ate bulungi nnyo okamalako obumazi ye mwana mulenzi munnange ate Palaso bwenti bwenkoze era nga ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala. Kakasa nti no video ogimpeera like kw'osaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.